Mukama waffe yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo. Mbalamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo erisinga amannya gonna. Nzize kwogera na mikwano gyange, baganda bange bannyinaze, ab'eddiini eyankuza, ab'eddiini mwe nakulira, ab'eddiini eyandera. Bannange, temulaba nga ddala kisusse. Kati ng'ekyo omuntu okinnyonnyola otya? Ekyo bakiyita batya ddala? Ddala okwo si kusinza bifaananyi? Okwo si kusinza bifaananyi ddala nga tuzze mu mazima? Mbaagala nnyo, mmwe mwankuza, mmwe mwatulera. Tetuyinza kubeegaana n'akatini. Naye ekyo tolanga kisusse ddala? Okwata otya ekibumbe n'otuuka n'okikaabirako amaziga? Gwe tolabanga ddala kiba kisusse. N'olwekyo mikwano gyange, nze ndowooza teweetaaga kumala kufuna diguli mu Bayibuli okutegeera nti ekyo kusinza kifaananyi. Naye weetaaga bwetaaza Omwoyo Omutukuvu okukubikkulira, Omwoyo Omutukuvu okukuviirayo, Omwoyo Omutukuvu okuzibula amaaso. Waliwo obusibe n'ekibikka ku mitima gy'abantu nga bakyali mu ddiini. Ekyo kye kimu ekisasuza baganda baffe obutitimbe bw'ensimbi ng'ekibatutte kugenda kukomba jjinja na kulamusa mufu. Ebyo byonna newankubadde obikoze naye tebisobola kukuwa butuukirivu. Era ebyo ng'obikola bikusembeza wala ne Katonda. Ebyo bye bimu ku bintu ebiviiriddeko okutumbula amasabo mu nsi. Oli n'omusanga ng'alina akabonero k'eddiini naye ng'alina n'ebigali wansi w'ekitanda. Olwaleero osanga abantu ayambadde entalabuusi alina n'akakomo ka lubaale, ayambadde essapule mu bulago alina n'akakomo ka lubaale ku mukono, alina obutiititi mu waleti. Lwaki? Kubanga abantu eddiini zibateeka wala ne Katonda. Abantu babeera mu ddiini ng'alina amannya ga ddiini naye ng'ate ali wala nnyo ne Katonda. Bayibuli kyegamba nti baba n'ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi ge. Nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi ge. N'olwekyo njagala kubasaba mikwano gyange, baganda bange, ab'eddiini mwe nakulira, Yesu Kristo akonkona ku mitima gyammwe. Yesu Kristo owa ddala akoowoola buli muntu yenna agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange ngenda kubawummuza. Yesu Kristo ayita buli muntu yenna. Bw'oba ng'oli eyo nga okooye, oyina emigugu, weetisse emigugu, otutte obulamu bwo ku kifaananyi kitasobola kukuyamba, waliwo Yesu asobola okukuyamba. Owa ddala oyo eyafa ku lulwo, eyafa ku musaalaba ku lulwo, eyayiwa omusaayi gwe ku lulwo, waali okukujjuna muganda wange mwannyinaze. Tofiira eyo, tokkiriza mbeera kunyigiririza eyo, tokkiriza bulamu kutawaanira eyo nga waliwo ekiddukiro. Ekiddukiro bamuyita Yesu. Leero mpita buli muntu yenna ali eyo nga oyagala kulokoka, oyagala kukkiriza Kristo Yesu, oyagala kugulawo omutima gwo, kubanga Bayibuli egamba nti laba nkonkona ku luggi lwa buli muntu, bw'oggulawo n'ayingira gy'oli. Bw'oba ng'ofaanana bw'otyo ng'oyagala kulokoka, ddamu nti ayi Yesu, nkwebazizza nnyo okunjagala n'empulira ekigambo kyo. Olwaleero nzikiriza n'omutima gwange ndokose. Sonyiwa ebibi byange byonna bye mbadde nkola ne bye bankolera. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu okunjagala n'ondokola. Amiina. Bw'oba ozzeemu ebigambo ebyo okoze bulungi olokose. Noonya ekkanisa y'abalokole, gendayo okuŋŋaane bakuyigirize, bagambe nzize kunjigiriza Bayibuli, kutegeera nnono za Katonda. Bw'osanga abakwongerako ebirala, bakubuulira ebirala, fuluma noonya ekkanisa endala entuufu gy'otawulirako kabi konna. Emirembe gibeere nammwe. Nze John the Preacher.